akulira akakiiko ak'ebyokulonda omulamuzi Simon Bakamala budde abagenda okuvuganya ku bifo by'obubaka bwa paalamenti olunaku olw'enkya obutageza kuyisa bivulo wadde okupangisa abavuzi ba bodaboda okubawerekerako ogenda okwewandiisa. Emmotoka nga 2 zokka ziba zikumala ate n'ekirala omujjuzo gw'abantu ebivulu mu makubo music biki ebyonna mu byewale. Abajjukiza nti kyasalawo dda nti bannayuganda tebalina kukuŋŋaana okukola okusasanya obulwadde bwa COVID-19. Ategeeza nti buli agenda okusunsula olunaku olw'enkya alina okugenda n'abantu 2 bokka bamusemba driver we n'agenda okuvuganya nga be bantu bano okuba olw'omujjuzo mu bifo gye bawandiisiriza. Naye mujjukire nti ebisaanyizo bikulu nnyo biri mu mateeka twabategeeza olina okubeera munnayuganda olina okubeera mu myaka 18 okwengera waggulu. Agambye nti anaageza okutaataaganya ebyentambula poliisi yakumugolola ettumba bw'abuuziddwa okwemulugunya kw'abeekibiina ky'NUP olw'ebigambo by'abantu ab'Obukedde batutte empapula zaabwe okuli emikono egisemba Robert Kyagulanyi Ssentamu okuvuga kwa pulezidenti n'ategeeza nti bagenda kubongera budde. NAP tenatutegeeza nti Electoral Commission mumanye ekiriwo nti nedda nti ebintu twetaagisa okutwala abantu baffe ogenda nabyo mu kusunsulwamu nga aba candidates babitutte. Agumizza ebibiina by'obufuzi ebiri mu muka gwa iPod nti ssente zibafunda okuva mu gavumenti zatuuse era essaawa yonna bagenda kuzibawa. Naye kuva omwaka gw'ebyensimbi we gwatandika omwezi gw'omusanvu Minister of Finance yali tenatuweereza ssente ez'ebibiina by'obufuzi naye kati bazituwadde. Mu ngeri enteekateeka z'okusunsula abagenda okuwandiisa olunaku olw'enkya Wakiso ziwedde nga basuubira abantu 80 mu masaza 8. Akulira ebyokulonda Wakiso Robert Musinguzi alabudde abagenda okusunsulwa nti basaanye okwata obudde. Nti olw'enkya 15 Wakiso omukyala ayagala kwesimba ku kifo kya District Woman MP bwagenda kuwandiikibwa. Agambye nti bagenda kutandika n'abakyala baagala okukiikirira disitulikiti bakole ku constituency okuli Kyadondo East Kira municipality Makindye Ssabago ne Nansana municipality ate ku Lwokutaano basunsule Busiro East, Busiro North Entebbe municipality ne Busiro South. Kira municipality ya ssaawa 5 kutuuka ssaawa 7. Makindye Ssabago municipality ya ssaawa 7 kutuuka ssaawa 9. Ate abagenda okusunsula okwewala okutambula n'abantu abangi ku kitebe kye tusanze munnamateeka Nkunyingi Muwada agenda okuvuganya Kyadondo East nga abadde aleese ebimukwatako aleme kufuna kutaataaganyizibwa enkya. Asiimye enteekateeka zasanzeewo. Kubanga lulinga oyinza okujja n'olwawo ebbanga ddene nga tomanyi oddako ddi naye kubanga buli constituency bagirambisa obudde bwayo I think eyo nteekateeka simbi. Ate akulira poliisi e Kalangala Bironi bya Mukama nga lw'omu n'akulira ebyokulonda ddama n'emisango nabo baliko okulabula kwe bakoze bagenda okwewandiisa. Taako moroka emu ng'erimu abantu 4. Tugezaako okwogera nabo bulungi tubakubiriza okukuuma amateeka baleme gatwalira mu ngalo. Tewali kizibu okuggyako enkyokunnangirira ntandike okulwanagana ne process y'Electoral Commission.